Muwanga Kivumbi. President. People power, our power, Jagala Mugere, no, Yawudile. Mutakazan. Ali, Jintakazana chairman of the people power, our power. Katandi Kenneth Chigambe Changu, Mr. President. Thank you so much. Webale nnyo, webalire ki? Bogenda ku kisaawe ekya Amsterdam ku departure launch. Waliwo ekigambo Joel ono yasinga loopu okumanya Oluzungu. Kyamuzaabuza nga ku departure kuliko ekigambo ekigamba here I come. Naye nga kiri ku departure ki? Launch. Saagala kukozesa here I come. Kuba ekigambo I mu byobufuzi sikyagala nnyo. Ebiseera ebisinga njagala kukozesa we. So, kantusemu kiri ekya Amsterdam. Ngambe here we come. Naye kiri ku departure launch. So nagenda kikebera ku Google okitegeera nga kitegeeza ebintu bibiri. Tuli ku lugendo oba ntandika olugendo. Kati ku byombi tuliriko. Tuli ku lugendo. Tetutandika lutandike. Olugendo lwe tuliko omuzungu agamba nti buli mulembe guba n'olugwimbi lwagwo. Tegufanana na gwalulala. They say every generation has its own historical mission. It either fulfills it or it betrays it. And it goes down in the annals of history as betrayers. Omulembe gwaffe guyina olubimbi lwaki lwagwo. Olwaffe si gwakulwanira bwetwaze tebamulwanirira. Si gwakuteekawo ggwanga nsalo za Uganda teziriiwo. Ogwaffe guli guno kwe kugoma nakyemanya Yoweri Kaguta Museveni. Ensi yaffe tugiddize President Kyagulanyi atwale Uganda mu nsi ensuubize. Atwale Uganda mu nsi eki negamba ajjukize omugga gwe bayita River Nile bwe guba guli ku lugendo lwagwo gutandikira eno Nile okutuuka eri gyagenda Mediterranean Sea teva ku mazzi galaalidde mu kisaalu. Mutegedde bulungi. Nile olwokuba alina okutuuka ku Nile agalaalira mu lusaalu egakola ki? Egaleka nesobola okugenda mu ki? Mu maaso. N'olwekyo abalaalidde mu lusaalu, let us forget about them. Let us soldier on. Let's fight hard. Let's go forth. Here we come. Ejokusatu. Wow. What a speech. Muwanga. Ejokusatu. Tuyambiddwako nti ebyaffe si bya lukolosofa. Nze we nagira mu politics ne baganda bange namuyise nze kumakya ne gamba kino sinza kukitwalanga kakande tali kubanga mbadde naye ebbanga lyonna ne mwita jangu otule wano ku kido be mba ntidde ongumye era kale kuko kakande yimirako okugenda kawa mwe twatandikira ebyobufuzi twali tulwana na bintu biri philosophy nga tulwana tuzaawo tutya ebibiina by'obufuzi nga bali batuyita nti tuli ku mugendo. Awo twavaawo dda. Awo twakola ki? Kati bye tulwana nako nabo byangu. Tulwana n'ababbi. Naye akulira
abakatuliki bamuyita Archbishop, akulira abasiraamu bamuyita Mufti, era twamuyitanga Chief Kazi, naye akulira ababbi bamuyita Saababbi. Nange sijja bazaayo mu byafaayo. Olunaku lwa Monday last week the Lopamanyi baleeta gye bayita supplementary mu Parliament ya Uganda ya trillion ki kyengenda okwogerako omutegere obubbi obuli mu Uganda. Trillion ey'emu tugenda kugyewola mu domestic market, tugenda kwewola ki neewole. Ne trillion ey'emu eriko omusajja omu amaka ge bayita State House. State House is not the office of the president. State House maka private residence of the president. N'olwekyo bagulirayo butungulu, suuka, ntebe na bintu ebyo. Emirimu egy'okukolwa obwa president ogikolera mu office of the president. N'amaka ga president Museveni General yafuula amaka ge nga gye buli lwe tugamba nga tuyimba akayimba nti ani yalidde eki ensangi, bagamba nti Sebutogote Mayiga yalidde ki, yalidde ensangi. Mu supplementary tukawumbi kamu yatutteko ku layini emu endala kweziri, ku layini emu gye bayita classified yatutte billion 243 ng'ate ne mu budget twamuwa billion 80 naye ezo yazirya emyezi 4 emabega. Ekitegeeza we twatukira ogw'ekkumi ku budget gye tumuwadde ogw'omusanvu yali amaze okulya obuwumbi 320. Kitegeeza nti ku buli nnaku 10 gy'emyezi 3 buli lunaku yali alya obuwumbi 3 mu miliyoni 200 mu maka gagaki aga president. Naye njagala kibazeemu ti olwogambye buli lunaku kati bw'oba oyagala okutegeera buli dakiika kitegeeza nti buli dakiika President Yoweri Museveni bw'abeera General Museveni akozesa mu classified expenditure million 147. Buli second akatikitiki akozesa million 2.7. Kambi batakutire buli akatikitiki akozesa bajaji number boxer. Omuntegeera buli sawa akozesa drone meka 2 nazisa muki mu lubuto. Ne president wano yatubuulira bitwala no kubaka bw'omwaka n'atugamba nti capitation grant ey'omwana wa primary mu ssomero lya UPE giguli 1,700 omwaka gwonna. Kitegeeza mu ttaamu 3 ziba ennusu 15,600. Kitegeeza buli lunaku ziba siringisi 64. Naye ng'oli alya nsangi ye buli sekonda alya bajaji ki namba bodaboda aginira. N'olwekyo buli mulembe gubayo n'omuzungu kyaguyita it must call for its finest hour. Bagati mu kiseera kino ffe twaliwo, mu kiseera kino ffe twakikola. Essaawa etuuse owatali kulinda tukikole tutwale Museveni nga kaguddeyo. Era nti omulimu ogwange mwangu Mr. President, wotaabe mu Buganda nja kubaawo, wotaatuuke nja kutuuka. Naye n'omulimu omulala gwenja okuyambako kwe kukwata ku bavubuka. Kubanga ebbanga lyange lyonna ne bannange, actually I am the first real foot soldier. Basiba mirundi mingi n'ebira bingi. Twatandika UID, popular resistance, biki
bansibe emirundi egitasuka n'olwekyo bwe mbeera wano buli futu soja ali wano ekyako ky'okuba muwanga Kivumbi. Njagala obeere n'essuubi n'okwekkiririza ki n'okwekkiririzaamu tikisoboka ekyokufuuka muwanga Kivumbi. Nyatamanyi nava mu ssomero saakolako nina diguli 3 nze omukwasiga okutegeera ebyenfuna mu Uganda wano ne benjogera jero omusomero alinda muwanga anayogera biki ku bajeti ya Uganda nawuliriza nakoppa bubi nawuliriza nakoppa bubi naye teri nsi teri kibiina kinywera bw'abakulu abakuze mu kibiina. Ekibiina kinyweranga kibira kyemiti emito kyegigumiza ekiki ekibira. N'olwekyo emu ku assignment yange gyenja okwewa nga ntambula is to mentor the younger people. Obudde basagirinya tuddewo basagirinya baki bangi nnyo ate nga kikola ki takisoboka. Ekyokubiri bye tulwanyisa birikira biri bisatu. Nsonda za sumbusa. Nsonda za ki? Ensonda ensooka eriko President Museveni General okutiisatiisa ne bannayuganda nga bakumira mu kutya. He exploits fear. Abateekamu okukola ki? Bino byonna byayisaamu basegirinya badokita Besigye baani ebyo byonna atya nimanyi gwatya atya people power atya abantu ba bulijjo abamaliridde nga ddala bato nga balina amaanyi nga n'abakadde balina emitima emito okwenganga obwannakyemalirawe. Nakyo tabisiba wano kubanga mugumu abasiba kubanga Museveni ye mutiitiza asembayo. Baba w'amaanyi avuge kagaali ng'Amini bwe yakola. Baba w'amaanyi ajjawo biroodi buloka ebituuka e Nakasero. Bw'ogenda e Washington ng'oyagala kulaba ku Pulezidenti wa Amerika oyimirira waali wansi bakutegeeza oba mwali oba takola ki taliimu. Olabye ku basirikale ababaawo ne bagati kati ali eri mu wingi ye mu office takola ki taliimu. Museveni, can you permit Ugandans to simply pay you a visit? Twagala okkiriza bannayuganda obato batya tuve mu Kisenyi tuve Katwe tuve ne Kamwokya tuve mu ghetto tujje tukukyalireko ewuwo jawo emisanvu jawo biroodi buloga pa ennyumba gy'olimu n'abatufuga amatwale tebaalimu. Awo State House wonye Nakasero ne Balugagi we baali ne babba abantu baffe tobalaba nkwagala nnyo tulina omutegeeza nobody will stop reggae. Olugendo lwe tuliko tasobola tukola ki tusitopinga. So twagala tumukyaliramu n'olwekyo Museveni yasinga okututya. Mu kututya kwe alowooza tujja mutya. So the only thing we have to do is to conquer the fear. Ekyokubiri ensonda eyasumbusa eyokubiri awangaalira mu kubba bululu. Kyova ampulidde ano Secretary General ne Deputy we nga boogera ku by'okubba obululu nga bwe twakoze nga babba omulambo nga baze okubba omuki bwe tugenda okukuuma buli boxi nga bwe twakuuma omulambo gwaki gwasegirinya. Mukitegedde twatwamalizeeko nti bwe tubeera obumu ne tusiba akajegere dictator tatukola ki tatusobola. Ekyokubiri kyekibadde wano muffe ne bakolagana nabo asangamu ab'emitima emitono bagulirira. He uses bribery kubanga yamanya emundu etta naye ne sente ez'okugulira zikola ki zitta zibattako abakulembeze. Omukulembeze gwe badde munyinamu essuubi n'agendera awo n'amufuga fiki lwa sente. So bangamba sinza nkyogedde ebyo byawaiso ebya finito
Brawaisha mufundi. Nonacho, he uses money. Namufefe nawe wano mutenti. Tuyino kwege manga betwegomya COVID. Twegomye omululu gwaki kwa sente. Ate abanyambo ne bagamba oba baganda ekitata muyima. I was telling a friend, I became a member of parliament without a bank account. By the time I became a member of parliament, Umaroyo, Gatani Muto, the Mukada said office in Simani. Oyo, Navaitanga Kifude was sister Wangi when Nasuranga. And I couldn't afford a home. Navaitanga Jogalo Muto and Rumamu Shujabani Matura. Rumamu Shujabwa Kolachi. Ngagunu manyo ngale sister wake ya kangulile sati empia. Nenga ateni ne sati B. Ngazona za white. Kakituni je sati B eza white. Boyoze no enchago jabalo uza wakiusiza. Na yo musujja kwano manga netaga emitwale satu okugula kama queen. Ngasigina. Nenga mali ndi mushifago ngenda kufa. Masine mitwale meka ngensoni zikwata ogenda gamba sister wange yakangulire sati kyate nakoze eki nakwate bachi yaya nze by the way the deputy president wa national unity platform ulijonene ya Buganda nze chairman wa Buganda parliamentary caucus nze mpulira akakiiko akapaka Mbade Shadow Minister of Finance, Mbade Shadow Minister of Internal Affairs. Shiri letula nyo. Shirichi. But my story should inspire all of you. Buliari wano. Because those who matter not are not us who get the opportunity to speak on this platform. Those who matter a great deal are those people who get hurt every day. They live in harm's way and they never get a credit. They never get to be mentioned on an occasion like this. You are the people who matter a lot. No matter, foot soldiers, you have a friend, you have a comrade in me. President Jakaya na mafutu soja. Aboru zungu nage koro sija kubana ruhu. Tuja kubana mafutu chi soja. Nolo acho. Katutandike. Keza ulemi chi. Aketa wali kuloza. We shall succeed. Tuja kumalako. Nalo na mutima na chi. Nalo na mutima na chi. Nabigambe mumusikilize. Madam Deputy President, we Central Region. Never forget what you said. Never move forward. I think that I will be the president. Papa Pastor Buganda, mje. Musoke mudware. Papa Pastor mwena wa Buganda. Mweka. Sebo linda kwa na protein. Mudware atore muti na watu wana meza. Mr. President, please come with your deputies. I've been advised that you need to take a photo right here. The house is now full.
King Saha. Abosembera. Abakulu bamala okukuba ekifaananyi kyogabbe nkiyirira basa abaleko muwanga sikyamubanja akikyagalimu katono kwange abayawo John, Nata, Kuwa. Muwanga Kivumbi. Omulide. Aweze luno baba. Bye ebigambo bye agambye tewali kuzannya na moto. Kuno genda kuwulira embaga byali bikadde guno muliro. Agambye Foot Soldier yasooka kubanga ye byonna byadde kulaba bya Foot Soldier. Kaakati namba emu yewa priority ye mu kibiina kya National Platform noba kubumuweereddwa bwakulaba nti Foot Soldier abeera waggulu kubanga gye emiti emito egenda okumiza ekibiina kya National Unity Platform. Era nti yetagenda kwegulumiza, tagenda kweguluma, tagenda kwefuula wa kitalo asi wa kitalo wabula amanyi mukama we nga yeyo Munnayuganda era wagenda okusavinga ate nga agenda kukola buli kyonna ekisobola tukuba nakyemalira ne ka gurupu ke omutembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ensonga zino azituulemu tusobole okuwegobako olunabe. Bino byogedde ku kitebe kya National Platform Makerere Kavule olunaku lwaliro babadde bamugonnomolako oba omumyuka wa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu Buganda region nga Diridde Mathias Mpuuga Nsamba eyakwatwa ku nkoona bwe bamukwatira mu nvanga bbe ekifi ky'ennyama ne bamugamba akizeeyo ate yeetonde n'agaana kati no sawa yakusabula wulira embaga.